omuntu atali musiraamu akkirizibwa okuyingira mu muzikiti najja n'asaala essala nga tannasiramuka nga tannaba kusiramuka. Nalabye nga kya bbeeyi nnyo ekibuuzo kino okukyanukula. Abasiraamu tubawajjahe ila ma huwa sawab, biinsafin, tubawajjahe tubawe ekituufu. Nga sinnaba kukyanukula njagala kukkiriziganya na bonna abakkiriza ku mitima gyabwe ne baatula n'ennimi zaabwe nti mu Uganda tulimu eddiini ez'enjawulo, tulimu abasiraamu n'abatali basiraamu. Njagala kukkiriziganya n'abantu nti ate era waliyo amawanga amalala agataliimu basiraamu, agataliimu batali basiraamu, nga ojja kusanga nga 100 ku 100 bonna basiraamu. Naye eggwanga lyaffe erya Uganda tuwangaalira, njagala kukkiriziganya nammwe nti tuwangaala n'abatali basiraamu. Okay, bannabyabufuzi bayitirira nnyo ebyobufuzi nga binaatera okutuuka. Bannabyabufuzi okuyingira emizikiti n'okujja okusaba obululu mu bantu ne bayingira emizikiti, tugenda okwesanga nga ne mu ssala bayingidde nga basaala. Nze Milaadu kamwa koogera nasaalirako Eid e Butambala ekibibi ewaffe, bampita okusaaza Eid nga ne kabaka waffe omulungi wagenda okusaalira. Kabaka waffe omulungi nga wagenda okusaalira. Era we natuula nga ninaanidde kabaka wennyini we yatuuka, kabaka we yatuula wennyini we nali ninaanidde nga kabaka ali mu ssala. Kyamukisa mubi nti ye kabaka teyasobola kusaala, yasigala atudde butuuzi. Wabula kye tulaba ennaku zino era ekireese ddajja kyeki ekireese ensasagge kwe kulaba nga oluusi tulaba bannabyabufuzi nga bali mu ssala nga basaala. Abange kiramulwa kitya? Njagala ekibuuzo ekyo tukyawulemu emirundi ebiri. Omulundi ogusooka, hukumu dukhuli al-kafir al-masjid, kiramulwa kitya atali musiraamu okuyingira mu muzikiti, najja mu muzikiti limaslahati diniya au limaslahatin amma, olw'ebigendererwa ebiri jeno oba ebigendererwa ebyeddiini. Kiramulwa kitya atali musiraamu okuyingira muzikiti? Qawlan wahidan, kigambo tujja kuleeta kigambo kimu, tugambe nti omutali musiraamu akkirizibwa okuyingira mu muzikiti, akkirizibwa okuyingira mu muzikiti. Qala Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti wa in ahadun min al-mushrikina istajarak فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أي آية إلى سورة التوبة. الله يقول وإن أحد أو ينا من المشركين أبيرا ما بطلب السلام أبشركوا استجارك ayagadde okujjako abeereko kumpi naawe oba nga adduse eri babadde bamuyigga naye nga ggwe olina okumutaasa, fa ajirhu, atali musiraamu oyo mukole ki? Musembeze. Ne bwe guba muzikiti akola atya? Ayingire. Lwaki? Allah agamba nti hatta yasma kalama Allah, mpaka atuuke n'okuwulira ku bigambo byani? Bya Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'ajja muzikiti ajja kuwulira, ajja kusangayo seeka Dr. Senjala awulire nga mugamba nti toteekeddwa kubeera mushiriku. Olaba bw'awulirira awo ekigambo, bw'akiwulira faqad bara'na ila Allah, tubaffe tumaze okudda eri Allah waffe tugambe nti ballaghnakum
message twakola tutya twagibatuusaako ne abatali basiraamu mubalete mizikiti hatta yasma'u kalam Allah bawulye ku bigambo by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era bw'atyo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasinkana bangi nnyo mu muzikiti nga sinkana abatali basiraamu ebyafaayo bimanyiddwa nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam ennaku 3 ez'omuddiringanwa yasiba eyali pulezidenti w'ensi ayitibwa Thumaama ibn Uthali radiyallahu anhu yamusiba mu muzikiti n'amuteekaawo mu muzikiti Thumaama n'awulira ku bigambo bya Allah fakana rasulullahi yatihi nabbi yalinga ajja buli ku makya ng'amugamba nti maadha tajidu fi qalbika ya Thumaama oluvannyuma lwa Thumaama okuwulira ku bigambo by'obusiraamu olina ki ku mutima kabanga komaze muzikiti wano owulidde ki Thumaama ng'amugamba nti in taqtul za damin wa in tun'im ala shakirin wa in kunta turidu almala atainaka min amwalina ma nasha ebigambo byamuddangamu tebyali birungi byalinga bimuhaddada sallallahu alayhi wasallam ennaku 3 bwe zaggwako nabbi n'abagamba nti atliqu Thumaama muleka akole ki agende n'obutali busiraamu bwe Thumaama bwe yagenda bwe yatuuka wali kumpi obusiraamu n'awulira nga bukoze butya bumuyingidde ku mutima Thumaama yali pulezidenti w'ensi ezaali singa okuba ensi ez'amaanyi eyitibwa Yamaama Thumaama atuuseeko nga wali nga abantu adde buti wali ng'akyali mu muzikiti yamugamba nti bw'oba onzise gomanyi ndi muntu munno naye bwonta yeewuunya okuba nti bamutabuti nabbi yamutabuti bwe yatuuka wali n'akomawo ne bamanya nti akomyewo kulumba naye bwe yakomawo yagamba kigambo kimu nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah ya rasulallah nzikiriza obusiraamu era n'amugamba nti ma kana ala dhahri al-ardi diinan ku nsi kuno tekubaddeeko ddiini ubghiduhu nga nginyiigira okusinga eddiini y'obusiraamu laqad asbaha alyawma diina al-islam ahabbu diinin ilayya olwaleero eddiini y'obusiraamu gyesinga okwagala fahadhihi al-ahdath kathira ebyo ebyagwawo bingi nnyo nga biraga nti omuntu akkirizibwa okuyingira mu muzikiti nga si musiraamu ekyokubiri ekitera okuganyisa abatali basiraamu kuyingira mu muzikiti biba حذر أن نحذر وقوع الأنجسة والنجاسات في المسجد tuba tutya olw'okuba nti abatali basiraamu ebiseera bingi enneerongoosa tebagibayigiriza ewaabwe banjogedde bwe ntyo ebiseera ebisinga tebayigiriza ewaabwe enneerongoosa ntuufu ewa era oyinza okuba nga bw'oyingira toileti z'abatali basiraamu osanga nga engalo zikulaga nti tebeerongoosa bulungi nolwekyo ebiseera bimu abasiraamu batya okuba nti emizikiti giyinza okuyiikamu obukyafu obwo okugwako obukyafu obwo olwokuba tebeerongooseza bulungi naye singa tukakasa nti atali musiraamu ono yeerongoosezza bulungi ayambadde bulungi akkirizibwa okujja mu muzikiti ake essola ajje mu sola ayimirire asaale naye essola temubalibwako hatta okutuusa ng'amaze kukola ki kuyingira mu busiraamu qala Allah tuyimirire naye mu layini ayimirire mu layini ono sula ono pita ayimirire mu layini asaale Allah yagamba subhanahu wa ta'ala essola temubalibwako essola temubalibwako sekanda batugambye nti atali musiraamu yasiibye n'amalako omwezi gwa Ramadan okusiba okwo kwe yasiibye tekumubalibwako era takufunamu mpeera omwezi mulamba qala Allah yagamba nti wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah